Yebuvuddeko akakiiko ka Parliament akakola ku mateeka kw'ossa n'akakola ku kikula ky'abantu bwatandika okutuula okusensula obuwaayiro mu bbago ly'obufumbo li Marriage Bill 2024. Lino lyaleetebwa omubaka omukyalo wa disitulikiti ya Tororo, Sarah Opendi. Bano bazze basinkana abantu ab'enjawulo okuli bannaddiini, bannamateeka kw'ossa n'abalala okwongera okubannyonnyola ku bbago lino nga terinnayisibwa. Olwaleero bano basinkanye ebitongole ebikola ku nsonga z'abaana okufuna ebirowoozo byabwe ku bbago lino. Okusinziira ku Opendi, ebbago lino ligendereddwamu okuggyawo eky'okufumbiza abaana nga tebanneetuuka. Twagala kulaba nti ebbago lino lijjawo ekintu eky'okufumbiza abaana nga bakyali bato, ng'eteeka fine kwabo abanaabeera ku mikolo oba abo ababeera nga bafumbiza omwana atanaweza, abazadde abafumbiza abaana nga tebanaweza myaka 18. Children like 14, 15 that have been married, this is not okay. Ebbago lino era liwa abafumbo omukisa okwesalirawo ekika ky'obufumbo kye baagala. Tumanyi nti dembe lyabwe okusinzira ku ssemateeka kubanga tulina okufumbirwa okwaba customary. Bannayuganda custom ekkiriza omusajja okufumbira omukyala asukka mu sinze mbirese bibaddewo ne mu Bayibuli nga Katonda nga Kristo tanaba kujja bino ebya kuwasa omukyala asukka mu bibaddewo. Singa ebbago eno yiyisibwa kijja kuba kimenya mateeka okukusanga oli mu bufumbo bwa kawundo kakubye eddinisa okusinziira Kawaayiro 89. Ey'omuntu ali awo ng'eyeeyisa nti mufumbo ate nga si mufumbo talina weyeewandisizza, abantu ng'abo tutaddewo fine eya $1,000,000 n'ekirala okusiba myaka 3. Abamu ku babaka baagala Kawaayiro kano kakyusibwemu. Okusinga okuteekawo embeera ebapanishinga oba ebakaka ate siwabeerewo embeera ebasobozesa okujoyininga obufumbo nti wabeerewo incentives kya omuntu bw'onoobeera omuntu yenna anaajoyininga obufumbo wanaabeerangawo bwekiti ekikuweebwa oba okuva mu gavumenti. Wabula bano bakubaganya empawa ekyabafumbo okwewandisa mu butongole. Kubanga marriages engeri gye zibaamu kubanga biba bya mukwano enzikirizaganya n'ebirala ojja kusanga nga registration ya set, ojja kusanga nga registration olina okutambula oteekemu transport otambule ogende gundi olyoke ofuna. Tetusobola kubaga bbago ery'elaw bill ng'ekosa mu nsawo nti bw'oba toyina ssente tosobola kituukako. At my sub-county one day it can be more than 5, 6, 7. How can you expect the result to move around? It's very, very difficult. Maybe the part of sensitization. They will say, let's do sensitization and come up with the fair plan. Ebitongole ebivunaanyizibwa ku ddembe ly'abaana bigamba singa ebbago lino liyisibwa kyakuyambako okukuumira abaana mu masomero. Ffenna tukimanyi omwana wafumbirwa nga taneetuuka chances ez'okuddayo ku ssomero ziba ntono kubanga kisooka agenda kuzaala ng'akyali muto nga tanaba kwetuuka. Ate bw'azaala agenda kuyitamu ebintu bingi ng'omwana byetandiiseemu singa abadde mu ssomero oba singa abadde ewaka ku bazadde be. Ebintu nga domestic violence, okutandika okulabirira family ate nga naye mwana, ate aba mwana ate n'alabirira abaana. Kati ebyo byonna bigenda kumuziyiza okuddayo ku ssomero. Bano bakyagenda mu maaso n'okukuŋŋaanya ebirowoozo ku ebyo ebirina okwongerwa n'okuggyibwa mu bbago ly'obufumbo nga terinnaba kufuulibwa tteeka.